Embassy eya America, embassy eya Uganda zikyeta muliro wali mu Kinshasa. Bannansi ba Congo basezeewo munnange okubeera nga bazirumba ne baluutinga ne bakola buli kimu. Nga batutulinde ebyo okubeera nga tubiraba mu mboozi yaffe ey'essaawa eno, njagala okimanye nti emmundu ekyaseka. Gwabadde alowooza nti nno emmundu egenda kusiriikirira oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okubeera nga bezzizza ekibuga ekya Goma, muganda wange oli ku bibyo, kubanga waliyo guruupu nga eno ewagirwa Wazalendo, eno Self Defense Group, era nga yabannansi ba Congo. Kati bano basazeewo ne bagamba nti bo tebagenda kussa mundu wansi. Amagye ga gavumenti bwe gaba nga gakyali mu kwetegeka oba bagayinze, bo babakanye dda n'omulimu, era emmundu muganda wange basazeewo okutandikira awo, emmundu eyakira ddala. Ffe tetutidde, tugenda kubaŋŋanga nga bwe bali, bajja twasimula bugolo. Munnange okusinziira ku mawulire agava eyo Embassy nga bwe nkutegeezezza nti zo already ebitugenda kuba tubiraba, eya Uganda eya US ziteeta muliro n'obulumbaganyi ku embassies endala ng'ey'e Kenya. Kakati munnange amawulire gatulaga nti Rwanda, eggwanga erya Rwanda demulaba eryo, nti liyingizza mu ggwanga erya Congo battalions ez'amagye g'e Rwanda bwe gato galabiddwako nga gasala ensalo okuyingira eggwanga erya Democratic Republic of Congo ku lunaku olwa Sunday ekiro, okubeera nga munnange bwe batyo beegabanya mu nfu oba strategic positions mu kibuga Goma, okubeera nga bawagira abayeekera bano aba M23. Tikatugeze nti bawambye airport abo amagye ga Rwanda ne gamaamirawo basobole okubeera nga bakuuma bayambako abayeekera ba M23 lunaku lwa Sunday. Battalions okuva e Rwanda kugambye bwe zityo zayingidde eggwanga erya Congo. Kakati munnaye nga bwe nkutegeezezza nti mu bifo eby'enkizo amagye g'e Rwanda gye gafumbekedde ye airport, Goma International Airport, amagye g'e Rwanda kugabe bayingiza battalions. Kakati munnange kigambibwa okuba nti abasirikale nga 12 abamagye g'e Congo bano babadde badduse ne bagenda mu ggwanga erya Rwanda mu kitundu kye bayita Rubavu mu mabuka ga Rwanda, ate nga amalala gagezezzaako okubeera nga gadduka amagye g'e Congo nga gakozesa amaato ogenda ku ebukavu ne South Kivu. Naye munnange Congolese Special Forces backed by Wazalendo, waliyo amagye g'e Congo agabaakingibwa Wazalendo, era nga eno bajogerako nga a Self Defense Group. Bano basazeewo ne bagamba nti bo bagenda ku fighting back, bagenda kulwana buteddiza, bagenda kuzzaayo eri amagye g'e Rwanda n'aba M23. Kakati munnange okulwana oba okulwanagana kulinga okutandika obutandisi, era nga ku lunaku olwa Mande ekiro emmundu yabadde esekera ddala, emmundu yabadde esekera ddala. Aba M23 balangiridde ekibuga tukitutte, naye njagala okubuulira ekiro yatugenze okuyingira olwokubiri ku makya nga munnange okulwanagana kugendera ddala mu maaso ne ku Goma International Airport okulwana kukyaliyo. Kakati munnange abaliyo bagamba nti obwedda bawulira emmundu ng'emmundu eseka, era nga obubonero obulaga nti ekyeyongera okuseka bwe buli nti ebizimbe byonooneddwa, era nga amagye gano ge twogerako ag'Abakongo, era nga go ga bwannannyini gasazeewo okubeera nga gagamba tegagenda kubeera nga gaŋŋanga amagye g'e Rwanda n'aba M23. Kakati munnange ekyo kireeseewo okutya mu kibuga Goma nti okulwanagana kulabika
munnange kugenda kutwala akabanga okusinga kukusuubira kwonna abantu bonna kwe babadde basuubira nti oba oli awo nti amagye abayeekera bano aba M23 Kasaba Wambye ekibuga Goma okulwanagana kugenda kukoma awo. Kakati bano abasajja okuva lekiri nti nabo bwe batyo ate bo bagamba tebataddewo mbeera ya kusiriikirizaamu ekiyinza okuyambako oba oliawo nti n'amagye g'e Congo okubeera nga gaddamu okwekompozinga n'abo ababadde babayambako okubeera nga bajja n'amaanyi amapya, kubanga nabano nabo aba M23 balina ensonga lwaki baatayiminze akaseera kano Trump yakalayiraawo bwe bityo kwegamba baagadde batwaliraawo nabo batekinga advantage eyo. Omwogezi w'eggwanga erya DRC nga agezaako kunyonyola ku mbeera eri mu kibuga kino ekya Goma, mugezaako okubeera nga agumya abantu naddala kati mu kiseera kino nga amagye g'e Rwanda gyegali n'abayeekera ba M23 bw'atyo yagezezzaako okubeera nga alambika abantu ki kye bayinza okubeera nga bakola, era bw'atyo n'abategeeza nti gavumenti ne pulezidenti wa DRC bagezaako okulaba nga tewabeerawo bantu bafa mu nsonga eno nga Rwanda bwe yandikyagadde, era bw'atyo n'ayongerezaako nti bagezaako mu mbeera yonna okubeera nga bataasa abantu n'abakubiriza okubeera nga basigala ewaka era beewale okubeera nga ate beenyigira mu bikolwa oba oliawo eby'okuluutinga n'okukola effujjo, era n'abakubiriza okubeera nga tebagendera ku propaganda wa Rwanda agezaako okubeera nga tugamba abaleetera okuwaganyala, era n'akubiriza oba n'akuba omulanga eri bannansi ba Congo bonna okwetooloola ensi okubeera nga bamobilizinga support bagezeeko okubeera nga bateekayo obuyambi eri munnange eggwanga lyabwe mu mambuka ga Kivu oba North Kivu, era n'ategeeza nti amagye gaabwe wamu ne Supreme Commander beetegefu nnyo okulaba nga bakola ekisoboka okakasa nti teri kitundu na kimu ku ggwanga lino erya Congo kigenda kubeera nga kitwalibwa abagwira. Nga bwe nakutegeezeza muganda wange nti okwekalakaasa kwatandise dda mu kibuga Kinshasa, era nga abantu banenya President Tshisekedi okulemererwa munnange okubeera nga ataasa ekibuga Goma. Tshisekedi asuubirwa okubeera nti nno agenda kwogerako eri eggwanga olunaku olwokubiri ennaku z'omwezi 28. Zi embassy mu kibuga Kinshasa eya Uganda muganda wange tetutonze anti munnange eno bagita Uganda House, bwe batyo bannansi ba Congo abatasalako musale basazeewo okugenda okubeera nga balaga obusungu bwabwe era baluutinze furniture ne bayasa endabirwamu nkugambye, era nga ekitundu ku yo batuuse n'okubeera nga bakikumako omuliro, era the Ministry of Foreign Affairs wano e Kampala emaze okubeera nga ekakasa bino byonna nti embassy munnange yemu ku ebyo ebitagetingiddwa bannansi ba Congo abatasalikako musale abanyiivu ennyo. Okubinja gw'abantu bwe gutyo gusazeeko, era nga bwe nkutegeezezza nti entebe n'ebintu eby'omugaso eby'ebbeeyi ku Uganda House wali e Kinshasa byonna biruutingiddwa, era nga bwe nkutegeezezza nti ekizimbe bamaliriza bakikumyeko omuliro nga bakozesa ebipiira bibajje ku mmotoka munnange ezibadde ziri awo kakati, era embeera y'emu ku embassy eya Rwanda, Kenya, South Africa, France n'amawanga amalala, era nga embassy ezimu abeekalakaasi tebasobodde kubeera nga batuukiriza bye babadde baagala okubeera nga bakola, kubanga wabaddewo emisanvu barricades ku entrance eza embassy ezo, ate n'obukuumi bubadde bw'amaanyi
ninga bumanyi nti yaffe ye Uganda kakati gavumenti ya Kenya evudde nevumirira obulumbaganyi buno bannansi ba Congo bwe bakoze era bwetyo neekuba omulanga eri ab'ebuyinza mu Congo okubeera nga bayambako okukakanya embeera. Embassy eya America nayo munnange bwetyo tebagitalizza mu ggwanga erya Congo era ebifaananyi biraga nti ate yo muganda wange abaana bagikumyeko ennaali, bagikumyeko omuliro era nerumbiddwa si bantu buntu nti ba bulijjo wabula bano babadde n'emmundu eza ddala era balabikiddwako balabiseeko nga bali waggulu ku rooftop ez'ekizimbe bwe batyo munnange nga bakoleeza era ebifaananyi muganda wange ebyewuunyisiza abantu biraze omuliro ogw'amaanyi ogukka okukutte ogukwafu ennyo nga bwe gutyo gubuutikidde obwengula bwonna ab'ekalakaasi bwe batyo nga bawulirwa nabo bawogganira waggulu nti death to imperialists muganda wange nti okufa eri abafuzi b'amatwale mu bulumbaganyi buno bwe bakoze ku embassy ya America wali munnange mu kibuga Kinshasa. Abatunuulizi b'embeera bagamba nti abajekere bano aba M23 abawagirwa eggwanga eryalwana basazebwa okubeera nga balondawo akaseera kano okubeera nga bakola obulumbaganyi kubanga bakitegedde nti oluvannyuma lw'okubeera nti nno Trump administration ye ekyalina bingi ebyokukwasaganya nti teyinza kutandikira Biden we yakoma wabula erina okubaako ate byekwasaganya ebirala oba oliawo ebibatutte obwongo kati ne basalawo ne bagamba nti tulina okubeera nga tutwala embeera eno kubanga jjukira nti gavumenti ya Trump bano basazeewo okubeera nti nno obuyambi bwe babadde bawa amawanga amalala babukendeeza kati nga bakyali mu mbeera eyo baniko bo nti okola ekiri nti ate n'embeera y'e Gaza, Sudan, Ukraine n'ewalala yonna oba oliawo eyinza okuba bagitunuulidde okusinga wano ne international community yonna amaaso egatadde eri awo ke kaseera kano akatuufu akukubeera nga tulumba era ne batakola nsobi yonna ne balumba. Kati munnange mu bufunze bwe kyobamanya nti emmundu already ekyayaka kugambye nti group ey'abayeekera era nga eno erina akakwate ku magye g'e Congo era nga bawagira wazalendo bo already batandise okubeera nga eminyago bakekeza tebagenda kussa mukono emirambo ku streets ez'e Goma kwegiri ku streets girabikiddwako ate era munnange UN experts wamu na international community yonna bano banenya Rwanda okubeera nti nno ye backinga abayeekera bano newankubadde nga Rwanda ebadde ng'ejja ekyegaana. Kakati munnange Kinshasa abantu bwe batyo mu bunyiivu n'obusungu obw'ekitalo ennyo bwe batyo batandise dda okubeera nga balaga obusungu bwabwe kubanga nti international community obwe eri awo eremereddwa okubeera nga ebataasa okukomya okulwanagana kuno. 17 kwabo ku magye ag'abakuumaddembe foreign peacekeepers munnange balusuddemu akaba ate nga mu kulwanagana kwe kumu era amagye ge South Africa nago gafiiriddwa 13. Jukira nti conflict eno oba eyaba M23 muganda wange kumpi emaze emyaka egiwerera ddala nga weeri ezeekula bukuzi nti emyaka egiri mu 30 nga weeri bwetyo eze ekula bukuzi. Tunayongera okuba nga tukutuusaako agafa side zeeyo e Rwanda naye nga gwe kyobomanya nti okulwanagana kuyinza okuba nga tekugenda kukoma kati kubanga ne rebel groups endala n'amagye ebiwayi by'amagye mu Congo mu buvanjuba bw'eggwanga eryo nga bwe tukimanyi nti eriyo nti ebiwayi ebirwanagana oba amagye ag'abantu obuntu kwegamba nga bisukka
oba groups zisukka ne mu 10 n'omusobyo tekiyinza obutaba kyangu nnyo newankubadde nga aba M23 nti bayinza okuba balina enkizo kubanga bawagirwa eggwanga erya Rwanda.